ne tubeerako ebintu bingi bye tutateekako magezi gaffe naye okusigaza obulamu kikozese nti kyengera mu byengero ebinene Allah subhanahu wa ta'ala byagabirira omuntu nga bimusobozesa okubeera nga akola ebyo ebisobola omutuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nti okyali wano tolina wakuluma, toli mu ddwaliro, toli butabika, toli mu kkomera. Ebyo byonna byengera byebaze Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga eddembe alina ebyo byonna byowulidde emirembe talina. Naye osanga abantu bangi si nti ali mu ddwaliro, tali mu kkomera, tali butabika, emirembe agirina mu nsi, esswala n'emulema okusaala. N'olw'ensonga eyo anta alghaniyu min al-agniya, bw'oba tonnaba kulwala nga tonnagenda butabika, toli wansi wa ttaka, toli mu malwaliro, oli mugagga mu abo abagagga abalina obugagga bwe batalaba. N'olw'ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala tubeere nga tumwawula n'okumwebaza olw'ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byatugabirira. Tuli ku musomo ogukwatagana n'ebizibu allati tuwajihu shabab mu kiseera kino kye tulimu. Twayogera omulundi ogwayita kye twakomako, abavubuka obutamanya qiimatul waqt, value eri mu biseera bye balina. Ebiseera tubikozese, ebiseera tubivaluwinge, ebiseera tubikoleremu ekyo ekigenda okutugasa. Olunaku lugenda kukeera ku makya nga wejjusa ku ebyo byonna ebyakuyitako. Ekiseera kijja kukya ng'obuvunaanyizibwa bweyongedde gy'oli. Ebiseera bye tulimu tubivaluwinge kubanga bigenda tubiizibwako. Mu bimu ebigenda okubuuzibwa ku muntu by'ebiseera. Wabikoleramu ki? Wali omuvubuka wakola ki? We wali mu kiseera kino wakolanga ki? Bwe tunaaba tukoze ebyo Allah byatwagaza ne tubikolera mu kiseera ekituufu, tugenda kuganyulwamu. Abavubuka boonoona nnyo ebiseera, ne babimala mu mipiira, ne babimala mu betingi, ne bakuba matatu, ne babeera mu kukwana abakyala, buli sitayiro yonna ne bagibuna. Naye insha Allah agenda kukubuuza an qiimati hadha alwaqt, ku value ey'ebiseera ebyo Allah byakuwadde. Ebiseera mu bivaluwinge nnyo. Bw'oba okyali muvubuka kozesa amaanyi Allah gakuwadde. Waliwo ekiseera ekyokunafuwa nga tokyasobola. Ebiseera kikulu. Allah bwe yali ayogera ku biseera yabiteeka mu aya emu nga mwemuli loosi y'omuntu. Yagamba Allah wala asir innal insana lafi khusr. Ndayidde ebiseera, ndayidde omulembe, generation Allah yagirayira kubanga abantu balagajjalira ebiseera. Naye Allah n'agamba nti innal insana lafi khusr, muntu ali mu kufaafaaganira. Atamanyi biseera ali muloosi, atakozesezza biseera kubivaluwinga, agenda kubonaabona. Allah n'agamba nti illa alladhina amanu wa amilu salihat, okujjako abo abakkiriza ne bakola emirimu emirungi, watawasaw bisabri, buli omu n'alaamira munne okubeera n'obugumiikiriza. Obugumiikiriza obwo kikulu, obulemye ennyo abavubuka. Tugaana okugumiikiriza mu kiseera ekyokugezesebwa mu biseera eby'obuvubuka. illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasaw bisabri,
yobula obugumiikiriza Allah abogerako n'atugamba nti wasta'inu bis-sabri was-salah, mweyambise nnyo obugumiikiriza. Sanga abavubuka nga bappakuka tebalina bugumiikiriza, yakafuluma mu ssomero, yakafuna omulimu, ayagala avuga emmotoka ey'ebbeeyi, yakajja mu field, ayagala afaanane basanzeemu emyaka nga 2. Mubeere n'obugumiikiriza. Obutaba na bugumiikiriza bwe busudde abavubuka mu haramu, ne balwala nga bakyali bato, ebizibu ne bibajjula lwa kubulwa bugumiikiriza. Bemulaba abo abasala ensawo, abakuba abantu obutayimbwa, qillatu sabri, bugumiikiriza bwababula. Watawasawu bis-sabri watawasawu bil-haqq, muvubuka yenna alina okunywerera ku mazima asobole okukuuma ebiseera ebijja mu maaso. Omuvubuka bw'atagalira mu biseera bye eby'obuvubuka, falamu yasbir, bugumiikiriza ne bumubula. Walamu yatawasi ala al-haqq, amazima ne gagaana, abonaabona mu biseera eby'okkula. Buli omu amwekokkola. Kuuma nnyo obugumiikiriza, okuuma ennyo amazima mu kiseera eky'obuvubuka. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukukwatirako ebiseera byabiteekemu baraka, era ebibuziza baraka mu bulamu bw'abavubuka: kupakuka, kwagala byamangu, butasengejja, butaba na mazima. Abamu babakozesa ku mirimu gyabwe amazima ne gababula, ne twerabira nti amazima ye kapito eya buli muntu yenna atalina ssente. Naye gwe oli olukuteeka ku mulimu weppa olw'okuba tolina mazima, n'oyagala omunyage, n'omulimbalimba, n'olagajjalira omulimu, ne weerabira nti amazima ye kapito y'omuntu yenna atalina ssente. Buli kitongole ky'okozeemu bakwekokkola, era babuuza nti oyo talina mazima, oyo kukola kwa mulema. Byebyo Allah byatulengeza mu ssuura omwo: illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasawu bilhaq watawasawu bisabri. Mubeere nnyo n'amazima, muganywerereko, ate mubeere n'obugumiikiriza. Buli kirungi kyonna kijja kujja mu bulamu bwammwe. Mu bizibu ebirala eby'eŋŋanze abavubuka ebiboonoonye ennyo ne biremesa n'abantu okubeesiga, adhawuku. Bavubuka baagadde nnyo okuloza ku baana ab'obuwala, okuloza ku baana ab'obuwala bemwogereza, bemwagala okuwasa. Eryo nno ne mwerabira nti zambi. Buli muvubuka yenna ayogereza omwana omuwala, ennamba esinga obunene baagala kusooka kulozaako. Ekyo kizibu kinene. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Ekyo Allah yakiyita ekikolwa eky'obuwemu era nga bwenzi. Bameka wano abawasa abavubuka nga tasoose kuloza ku mwana? Abamu nno babaloza nako ne babaleka, n'amala okumulaba n'amutegeera, oyo n'adduka n'agenda awalala. Adhawuku, mwagadde nnyo okuloza ku baana ab'obuwala, ng'ate n'abamu ekigendererwa kyammwe si kuwasa baana abo. Era wano wenjagala okukubiriza abaana ab'obuwala, buli woolabanga omusajja yenna ng'azze gy'oli n'asooka akuzza mu mbeera ey'okukulozaako, oyo tegeera nti talina future. Bw'omulaba dduka, ne bwakusuubiza okukuwa amahala agenkana gatya, ne bwakusuubiza okukukuba embaga efaanana etya,
kasita asookera mu by'okulozaako oyo musege ogwambadde eddiba ery'embuzi. naye ebyo ebizibu abavubuka bangi babirimu, okwerozaako. baganda bange obwo bwenzi bwonoonefu bwennyini buseegu. gyobalaba omulembe guno abaana ab'obuwala balina ebizibu binene. omuvubuka agenda n'amwogereza n'alaba nga afunye, bw'amuzza mu by'okumulozaako n'alaba nga bw'aba takikoze ayinza omuyiwa. ekiddirira kukola ki? kukkiriza. ono n'amala omumulozaako n'amutegeera neyeekuba. oluusi abamu mbu bye banoonya si bye balaba. baagala abakyala nga tajiri min taatiha al anhaaru, tajiri min taatihinna al anhaaru. ekyo nkivunula entya musobole okukitegeera. abamu banoonya abakyala abaana ab'obuwala nga tajiri min taatihinna al anhaaru, nga batulukuka bati bakalaala. tajiri min taatihinna al anhaaru, nga bonna balembeka bati. bw'amala omusanga nga bw'atyo si bw'ali, emigga gy'anoonya tagirina, awo n'avaawo. baganda bange ekyo kikolwa kibi nnyo. abavubuka kyemukola eri bannyinaffe, eri abaana baffe ab'obuwala, eri bawala abo kyemubakola kibi nnyo. azzawuku, okulozaako. ebizibu ebiri mu kuloza ekisookera ddala zambi, bwenzi. ekyokubiri, oyo gwolozaako ayinza okuba mulwadde n'ovaayo n'obuki. bw'oba tofunye bulwadde kale gwe bumusiiga. ekyokubiri, omulyazaamaanyizza. akati twewale ekigambo ky'okuloza ku baana abawala. mukyejjeemu abavubuka. ekyo kiremesezza n'abaana abawala okubeesiga, nga buli akulaba akudduka buddusi, kubanga ekigendererwa kyo si bufumbo, wabula olina by'onoonya ebirala. naye byokola bye bayinza okukola abaana b'olizaala. byokola oyinza okubisasulira eneweya, eitha ku duniya oba ku akhira. abavubuka abali wano twejjemu ekigambo ky'okuloza ku baana betwogereza. abaana abawala mwejjeemu ekigambo ky'abasajja okusooka okubalozaako. challenge nnene nnyo eri awo. abamu babeeyambulirako bisiraani, abamu babakuba ebisiraani, abamu babaleetera endwadde. amaze okutegeera nga bw'ofaanana ate n'agenda n'akunyumya. ekyo temuli lwakweyambaza bukaaya, naye temuli. ekigambo ekyo kya buswavu era kireese ebizibu binene nnyo. kireese n'okudibya abaana baffe. ono yamukozesa, oli n'amwegezaamu, oli n'amugira bw'ati, oli n'amugira, ekivaamu embuto. muwala n'azaala nga tannaba na kugabwa. abamu mubawooye nga balina mbuto, nika ne zifa lwa mbuto zemuwa abaana kusooka kwerozaako bbali. buli woloza ku muwala ebizibu by'ozaala bye bisinga obunene. ojjamuwa olubuto, oluusi tomututte, olubuto olweganye, abonyeebonye n'omwana. buli anajja omuwasa oluvannyuma lwo ng'amulaba n'omwana ng'aga saagala yakola ki? yazaalako.
ate gwe ssebo omulenzi otambula ne bw'ogamba tolina baana teri abakola ki abakubalira siwasangako sirina baana naye omwana omuwala buli we bumulozaako ne musooka ebyo mumulozaako mumuleetera obuzibu bunene naye neewuunya nnyo era abaana abawala abamala gagwa mangu yoli sahaba kye yajja n'agamba nabbi n'amugamba nti ya rasulallah nina omukyala la taruddu yadu lamis tagoba yenna amukwatako buli asika ku matu agenda naye nabbi n'amugamba nti talikuha oyo muwe talaka n'amugamba nti ya rasulallah inni la uhibbuha mpulira muli mukola ki mwagala nabbi n'agamba nti amusikuha kati nno sigala naye kati mulimu abaana ab'obuwala nga yo okwata bukwasi kuki ku kutu buli asanze yeegezaamu mubeere abawala ab'ensa si buli akwata kutu weesosole weehematire n'ebyo Allah bye yakuwa by'olina tebirina gwe bitasobola kukaabya na kufukamiza naye tomala gagenda naye ebizibu ebirawo biyitirivu era abasinga abavubuka gye bajja endwadde gye bafunidde embuto obufumbo bwabwe gye bufiiridde abamu mwerabira nti n'abasajja abasooka obbalozaako babeeyambulirako bisiraani waliwo cultures nga bo omukyala gwali wasa asooka kweyambula bisiraani asooka akoleki awasa omulala n'omala gagwa n'ofuna ebizibu owoza buli ajja takyajja so oli yakweyambulirako ebiki ebisiraani bye n'obeera awo ng'oli kidibo mwegendereze eyo ensonga nkulu nnyo ekyalenjinze nnyo abaana ab'obuki ab'obuwala abavubuka mwagadde nnyo okuloza ku baana ab'obuwala tebolaba tebakyabeesiga kino nno tekisosola bw'olaba nga balimu eddiini n'abatalina ddiini naddala ekiri mu mikutu eyo mu whatsapp mu inbox kifumba si kisaanikira n'abamu bennyini abeeyita abawalimu baagala kuloza ku baana ate ekirala bw'oba tolina nniiyo egenda kwogereza mwana kumuwasa toyogereza bw'oba ddala tonnatuuka toyogereza mwana wa buwala oyogereza ddala olina azim determination ti ŋŋenda kuwasa naye abamu boogereza n'amubugumya n'amutuuza paka nga ayagala sooka mmulozaako olumala ommulozaako n'aleka awo n'agenda awaki awalala ebiri mu inbox eyo biyitirivu mwegendereze mubeere n'akasengejja ensonga endala mu bizibu ebyeŋŋanga abavubuka alibaas ennyambala y'abavubuka mbi nnyo eri bweru wa busiraamu ku baana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi tunuulira abaana ab'obuwala bwe bambala bo bambi batunuulidde ekigambo eki buli musono bagwagala ne bwe gulaga amabeere bweru ne bwe gulaga amakundi ebweru bagwagala kyava nabbi sallallahu alaihi wasallam yalanga ku bumu ku bubonero bw'enkomerero n'agamba nti nisaun kasiyaatin ariyat tujja kubeera mu mulembe ng'abakyala bambala naye nga bali bukunya olabanga ayambadde ataddeko akagoye naye ng'ali bukunya mulaba ennyambala leero abaana abawala gye bambala ayambala ekiteeteeyi munda temuli afupeti ng'olabira ddala ennika yennyini abamu tebakyayambala na nnika n'olabira ddala omubiri kagoye kayambadde kaweweevu n'atambula kati ennyambala ekyalenjiiza ennyo abavubuka abaana abawala n'abaana ab'obulenzi tunuulira abalenzi ennyambala gye bambala ya damage
fitting waliwo n'obuwale bwemwambala obubakwata bwe buti ne bukulaga n'ebitundu bye ebyensonyi oli n'alaba ne sayizi gy'olina kakkute bwe kati ate olugambako nti Katonda yampeesa ebiri. Eyo nsobi basiraamu. Musiraamu omukkiriza omuvubuka tayambala ngoye zimukwata. Nyo olwaleero gwe mulembe gwe tulimu. Mulabanga abambadde naye muyita bwereere. Abamu mukunama. Mubeera ne muswala ne mukunamira bannammwe. Oyambadde akagoye katono tekakutuuka. Bw'okutama bw'oti ku rukuu ku sujuudu oli n'alaba n'emabega. Ate eriiso lino Katonda yalikola. Lyagala nnyo okwetegereza. We lirabye lyagala kuddawo. Naye ng'ayeetegereza ebyo ali muki? Oli mu swala. Lwaki mutte swala z'abasiraamu? Ennyambala y'ebakyala enjinga. Ennyambala. Eno ennyambala abantu olwaleero gye baliko gye bakoppa. Kubanga ffe buli ekijje tubuukira kibuukira. Ye baganda bange mwambale bulungi. Mwambala engoye ne muzirinnyamu. Oli n'azisibira ku emabega. Balance. N'akaga. Kati bookisa ze zitwaniriza. Era mutuuse kuba bikalu nga mubikubira ku bookisa. Kuba omuntu ayambala olugoye bookisa neyitamu bweti. Abantu edda nga bakwatibwanga nnyo ensonyi okulaga n'engoye zaabwe ziri munda. Okulaga bookisa. Sheekhe ng'oyitawo okulaba nnika y'omukyala. Nga ne bannyoka abaabeeranga awaka nga tasobola kulaba nnikazi zaabwe. Niyo olwaleero otula butuuzi mu takisi. N'olaba, n'obeera ku booda n'olaba. Mu bimu ebikyalenjinza abavubuka y'ennyambala twambala bubi. Mwewale naddala engoye ezambalibwa nga zeeyawulidde ku diyaanatu ukhra. Ku ddiini endala. Kati omusiraamu ayambala atya olugoye nga luliko omusaalaba. Nga ku musaalaba ddala. N'oyambala t-shirt eriko omusaalaba. Baganda bange abavubuka tukyuse ennyambala. Al aslu fil insani. Ekiri asulu ku muntu kwambala. Hatta ne Adamu bwe yali mu jjana yali ayambadde. Era yamala gwa mu nsobi Allah n'abambulako ekyambalo ekyo. Ekyambalo kye baali bambadde kyali kyambalo kya hariri. Nga Allah bw'agamba kyekyambalo ky'abantu b'omu jjana. Walibasuhum fiha hariri. Baali bambadde. Kitegeeza nti al aslu ekimanyikiddwa ku muntu okuviira ddala Allah gye yamutonda kwambala ng'ayambala bulungi. Naye ffe buli musono egijja omukyalo omukulu n'ayambala akagoye kalyeru. Ebisambi by'olaba n'olaba amakudde n'olaba mugaba n'olaba amabeere galiko mugaba naddala ebbeere ly'omukyala nga muddugavu. Mugabo oyo asala n'abanga ensalosalo kubanga eri omweru nno oyinza okulowooza dizayini. Naye mwewalire ddala okulaga abantu amabeere. Mwambale mugumire. Mukuume ebintu byammwe. Kyova olaba olwaleero abasajja baba nafuya. Kyova n'amaanyi g'ekisajja gakendedde. Kubanga ebyo byonna tubiraba okuva ku makya paka ddi. N'oddayo eka ng'olina amaanyi. Oba wanafuye dda. Naye mu bikyalenjinga abavubuka libaasu. Ennyambala. Twambala bukacupa obwo. Ibwo tukwata bwe tuti. N'oyambala obuntuntu n'olaba n'omusajja tuludde omuvubuka tuludde. Kani ekirevu kijjudde envi naye ng'obuntu bw'ayambadde bulinga bwa mwana wa P4. Mwambale bulungi. Okwambala kye kimu ekiweesa omuntu ekitiibwa. Naye mwambale ennyambala ey'obusiraamu. Mukyala ayambale engoye ezitamukwata. Ezitalaga kabina ke na kwawula. Kabina we kayita
ezitaawula kiwato kye naye buli omu n'atuuka n'okumanya nti oyo abigula oyo tabigula oyo muserebende oyo alina naye bw'oyambala engoye ze nnene ebyo ani anaakusosola bane twambale bulungi eyo challenge nnene kubanga n'abavubuka bennyini abajja okusaala otunuulira ennyambala yaabwe neekukola ki neekwewunyisa gwe tunuulira butunuulizi sheekha abaana abawala abakyala abajja okusaala ejjuma bwe bambala n'oba ono agenda mu jjuma oba mu kiraabu naye ng'alinnya amadaala ajja mu jjuma yeetyuninze yenna yeetaddeko ebyokumumwa ayambadde gye bayita shariya mukutte yenna bweti baganda bange twambali bulungi mu bikyalenjinga abavubuka allibaasu ennyambala ekyali bubi nnyo mbi twambale bulungi mugulire abaana bammwe engoye ez'obusiraamu muve byino emisono gye muvuganya mu dduniya muno oyagala kwambala misono ate oli bweru wa buki wa busiraamu mu bizibu ebimu ebikyalenjinga abavubuka albitaala tawakkufu al-amal maa al-kudra obutakola kyokka ate ng'olina obusobozi obukola ki obwalikoze kye bayita albitaala albitaala abantu okuleka okukola bavubuka bangi bagunjudde omuze ogw'obutaagala kukola nga basuubira kusaba oba okubeera mu nsi ng'abavubuka tebalina mirimu gye bakola kyokka nga baali badde n'obusobozi obukola ki obukola kye bayita albitaala okutuula obutakola kyokka ng'obusobozi obukola weebuli eyo challenge nnene kubanga obutakola buzaala emize mingi mu mize egirimu almaradu nafsiya obulwadde bw'ebirowoozo kasita omuntu abeeraawo nga takola kano ke kabenje akali mu butakola ebizibu ebiva mu butakola oba okubanga ensi society abantu mwe bali teteereddeewo bavubuka mirimu kyokka ate nga balina obusobozi obukola mu bimu ebivaamu maradu nafsi bulwadde bw'ebirowoozo muntu atandika okweraliikirira hatta mustakbal future ngenda kubeera ntya najjawo amahala agawasa abamu tebakola bwe bati ate nga basomi kyobalaba omwana asoma n'avuluma mu yunivasite n'avaayo mu yunivasite nga yeeraliikirira kyakukola kyobalaba n'endwadde ziyiikiriza abavubuka nga bakyali ku myaka emito kubanga buli omu yeeraliikirira kyaki kyakukola ekizibu ekirala al iktiabi omuntu okubeera mu kutya ngenda kulya ki n'akola ntya future n'ayambala ntya ndivuga ku mmotoka n'abeera nga daiman huwa fi khawfin ali mu kutya ekirala al intihar okweyokya ebyo ebizibu byolaba ebyokweyokya abantu ne beeteekako petroli ekitali kituufu mu nkola ey'obusiraamu bivudde ku butakola nti agenda n'alabanga empapula azirina yasoma yali badde alina kyateekeddwa okukola naye yeetuddeko bw'ati alaba abaasoma bakaaba n'agamba ate olonze ataasoma n'akwata petroli ne yeeteekako neyeeyokya intihaaru abantu okwetta neyeekumako omuliro kubanga omuntu atuuka ekiseera eky'obutakola essuubi ne libula n'akutukawo n'okusuubira naga abaana n'abaliisa ki najjawa sukulu fiizi n'azimba nti akayumba fayantahiru neyeekumako omuki era abo bonna bemulaba abeekumako emirimu si wano wokka Uganda mu nsi yonna wavubuka mu Argentina yali muvubuka omwe yakyusa neyeekumako muliro
wano yagenda ku poliisi wano e Masaka ne yeekumako omuliro. Solution gye yawa, manya reason gye yawa, mirimu. Abava wano ku bizimbe wano, kino ekya NSSF bakiyita batya ekyo, Workers House, ne bava eri ku fule esembayo ne yekkata wansi. Kugwamu ssuubi lya kukola, alaba talina kyakukola ki. Baganda bange, ebizibu ebiva mu butakola byebyo. Al intihar, okwekumako omuliro. N'olw'ensonga eyo njagala okukubiriza abavubuka by'ebigambo bye nasoose nabyo tubeere bagumiikiriza. Teweeteekako muliro. Beera n'essuubi mu Allah. Beera n'essuubi nti embeera gy'olimu Allah agikuggyamu. Naye essuubi ligenda ne litubula. Oli n'alinnya ku kizimbe fule esembayo ne yekkata wansi. Bangi bagenda e Dubai ku visa, visitation visa. Bamugambye emyezi 3 agenda kunoonyezaamu omuki omulimu. N'agunoonya mu myezi 3 ne gubula. Ate eno bamugamba addemu asasule visa, asasule omulimu, n'alaba nga tajja kusobola bulamu. Ng'oluusi e Kampala yavaayo asiibudde bakakasa ali Dubai, n'agenda ku kisaawe ne yeekumako omuliro. N'alinnya kalina ne yekkata wansi n'afa. Ebyo n'ebizibu bivudde butaagala kukola. Manya kubulwawo kw'emirimu. Tuli ffenna. Ekirala mu bizibu ebivudde mu butakola, mu bantu okubeera nga tebalina mirimu naddala abavubuka, al ihbaatu wal ya'as, omuntu okukutukawo n'essuubi, sikyalina future nnungi. Nkaddiye ndi myaka 8 naye sirina we nsula. Ekirala kye mulina okukakasa abavubuka nti emyaka gyakyuka. Kati ali mu myaka 4 yalinga atandika obuki obuvubuka. Edda omuntu okweza emyaka 4 nga ddala senkaggale. Ne wano nga wasituzza abavubuka obabuuza emyaka gyabwe, gw'olabanga omwana omuto agenda mu 34, aga nina 35, ng'omulaba alinga eyo akava mu senior 4. Era nze nagamba abaana wali ku ssomero ne mbaga nze mbeewuunya, namala senior 6 ne ngenda ku university nga simeze birevu. Nina osanga omwana mu senior 2 alina ekirevu kivuganya kikyo, senior 5 atuludde ekirevu ameze. Kakati kye mbagambye nti ensi Allah yagikola ki? Ensi yakyuka. Edda omuntu oga nti oyo alinaana nga ddala fuluki, naye wano nkyakubuuza gwe gwentunuulidde kuba oyingiraana niyo lyalabanga atandika kulyalabanga omuvubuka. Kakati muleme kuggwamu ekindeeseza ekyo ki? Al ihbaatu wal ya'as. Omuntu atuuka ekiseera nga alaba emyaka gimukoze eki, naggwamu essuubi, naga myaka gye nnina, myaka gino nga bw'ogiraba, pezeza myaka 4, sirina mulimu, sisuubira kino. Ogenda okulaba nga bambi yetta, yeewa obutwa, yeeteekamu omuguwa, yeesuula mu kkubo, alinnye ku bizimbe yesse. Bannaye ekigambo naddala kino tukikubiriza abalina obusobozi, companies ez'enjawulo, naddala gavumenti yaffe efube nnyo nga bwe kisoboka okuteerawo abavubuka emirimu, obutavaamu bikolwa bibi ebiri mu butakola. Omuntu agenda n'asoma ng'asuubira nti after university ajja kubaako kyakola ki? Ajja kubaako watwala empapula ze akozesebwe oba akole. Naye n'ensi yaffe obuzibu obumu bwerina, buli omu alina kwefaako mu maanyi ge, buli omu alina kwefaako. Naye ebizibu ebivaamu al ihbaatu wal ya'as. Buli watabeerawo mirimu, essuubi likutukawo n'okusuubira. Omuntu n'akutukawo n'essuubi, kubanga omuntu lwakutukawo n'essuubi era bw'osanga nga boogerako Allah ebigambo ebinene ti Allah tali feya, saali bonyebonyewe nti
baganda bange essuubi okukutukawo omuntu n'essuubi kigambo kya kabenje. Mu bimu ebizibu ebiva mu butabaawo mirimu alhijira, abantu okuva mu nsi yaabwe ne bagenda mu nsi endala nga balinga eyaabwe abatajagala. Bwegenda ku airport olabe layini ez'abaana abavubuka abawala n'ab'obulenzi abakutte passport abasiibula eggwanga lino. Mulowooza bagenda lwaki? Eno lu'atu Afrika. Ni lwaki abantu bagivaamu? Kubanga banoonya ebyokukola tebabikola ki? Tebabiraba. Era lumu natunula ku kisaawe awo nga ndaba layini z'abawala zaalinga 6 nga bweziti babambazza uniform ne passport. Ningamba omuvubuka gwe nali naye ninga nti Allahu akbar, oyinza otutuuka n'essuubi ne likuggwamu oba tonnaba kuwasa, ng'olaba abaana abawala abava mu ggwanga n'ogaa tugenda kuwasaani. Abo bonna abatolokoka abagenda aye tebagenda lumu, buli luki, buli lunaku. Kati alhijira emirimu wegibula mu bavubuka, abantu bagenda mu nsi ezo ezijjuddemu obwononefu. Mu bimu ebivudde mu baana baffe okugenda mu nsi ezirimu obwononefu kwe kuyingira ne kampu ez'abali b'ebisiyaga, kubanga anoonya obubudamu. Bangi bali mu kampu ez'abarefugi naye nga si barefugi, bali mu kampu ez'abali b'ebisiyaga nga tebaali badde bali ba bisiyaga, ne babasiyagira eyo kubanga anoonya okugendako eyo. Osanga alifuna emiki emirembe nga kyanoonya. Alhijira, bantu bava mu nsi yaabwe olw'okunoonya emiki emirimu. Naye ekisembayo nga kinene ekiva mu kubulwawo kw'emirimu, aljarima, criminals. Kyeki mu Luganda? Obuzi bw'emisango? Waliwo ekirala. Obumenyi bwaki? Lwe Luganda olutuufu. Obumenyi bwaki? Bw'amateeka. Onassa ono, onaakubye ono akatayimbwa, onaanyaza essimu y'ono, onaamaze okufera ono, onaakyusiza amaloboozi ng'omukyala ate nga muvubuka musajja. Ayagala ki? Yobulaba osanga n'abavubuka abamu ayambadde boarding akoze n'amabeere, akyusa amaloboozi n'ayingira awali kiraabu ne bamukwana. Ogenda omutuusa okumusaba haki gy'osasulidde, waliyadhu billah, nga kasajja kennyini akawedde emiki ye kakkiriza n'okukakwatakwatakako. Naye ekituusaawo baganda bange nga temunnaseka, ekituusaawo omuntu ku buzibu obwo n'olabira ddala mukasa nga yali yambadde boarding, yeetaddeko ebyemyusa ku mimwa, ataddeko enviiri azikoze, hagize amatu alinga muwala, n'abeera awali abavubuka abaagala okukwana ne bamukwana, ne bamugulira soda, bamba baguze chipusi alidde. Ebiddirira awo tugendeko eka wewali taabu. Ntegerekisi ebyo byonna ebizibu bivudde okubulwawo kw'emiti, gikozesa abantu ebizibu. Omuntu wallahi yalibadde n'abaana, njagala banaye tukwatibwemu ensonyi n'okutya Allah. Omuntu nga ddala alina abaana, ekimufuula ddiikuula kiki? Neyeekolakola ebintu ebitasangika, neyeteeka n'ebisubi emabega, neyeteeka ebintu, neyegiraagira, neyagiraagira, oluusi bamukwata ne ku TV, naye ng'ebyo byakola. Kunoonya kyaki? Kyakulya. Kakati baganda bange, njagala okufundikira ensonga eno, okubulwawo kw'emirimu mu bavubuka, nga nkubiriza abavubuka mmwe Allah bawadde chance nga mukyalina amaanyi, munyiikire okukola. Mwagale nnyo okukola. Kola akatono okajjemu 10 naye nga kako. Obwavu mpologoma, obwavu mpologoma. Bwe munaaba mutaddemu amaanyi ag'okukola ne mutanyuma mirimu, Allah jabba taasizaako. Mujja kuwona obunyoomufu ne maka, n'abakyala obutabeegezaamu kubawasa.
era kyovula abagenda tuteeka nnyo ku migugu batupakire abakyala kubanga mwagala byakaweweevu abamu jagala omukyala akola andabirire bajja bawasa nnyo naye Allah bw'aba akuwadde chance lwana nga bwe kisoboka obeere nga gwe kennyini okusinziira ensi nga bw'ogiraba olinawo kookola mujja riziki kubanga ebirungi tubyagala bavubuka naye ate tetubitaddeemu maanyi twagala okuwasa tetulina busobozi kubanga obwavu bubi nabwogerako wano obwavu bubi okumanya obwavu bubi busobola n'okuweesa omwana omuto emmere etali ya myaka gye n'omugali ya Allah jateeka baraka naye ng'akaana kooliisa emmere amayuuni ag'akakopa ka myaka 2 naye nga kalituddeko bwe kagaaya kakaluubizibwa n'amaziga gajja obwo bukopa si myaka gy'abaana abo ekitutuusa awo n'abaana okulya emmere etali ya myaka kyabwe omwana n'avuunyula balugu ow'emyaka 2 kyekyemisana ki ali kumbayiza amawogo gwomanyi mawogo mugaayo okumalawo essowaani vokka n'akabayike tulya n'onywera ku kyayi naye n'okawa omwana obwavu baganda bange buzibu kyova olaba bagamba obwavu mpologoma bulina ebizibu bingi hatta kagube musiiba nga gugudde waka basiraamu ne bw'oba ofiiriddwa omukyala omusiiba ogukosa omukyala ng'omulese okola n'omusiiba ogukosa namwandu nga bamulese mu bwavu tegwenkana namwandu asooka n'afuna emisiiba ki ogugo kennyini okufa n'okutunulira w'omulese era bagenda okuziika nga ye yazirise eddaali eri mimwanyi yalowoozezza engeri gy'omulesemu n'abaana 7 mu singoluumu ekyokka kimuzirisa era kizibu nnyo okusanga namwandu w'omwavu ayogera ku kufa kwa bba nti baako byoyogera ng'amaanyi agajjeewo aboogera baba babagagga era ogenda agala my husband was very good man tumusabire naye ow'omwavu aba yagudde eri mimwanyi baziika bamuwujja atunulira abaana bomulekedde 5 mu muzigo baganda bange obwavu mu bulwanyisa abavubuka tukole tuleme kunyumirwa bakyala kutuwasa nino omukyala n'atuuka n'oganja ng'ompase swaibo n'omugaa sirina mahale n'akuganja njagga kwojje nago era naawe nojja naawe era nojja ng'omwana ali eri mu kisenge bamukolako bamutaddeko make-up nga ddala otudde mu ddiro nga n'amahale ye yagakuwadde ne bakubuuza ayagala amahale kakati ekiddako okuwoowa seviri agenda bawowa mahale sende mmeka n'ogamba bagende bamubuuze batumayo mwannyina kyokka ng'okikakasa ye yagakuwadde bagende bamubuuze ayagala mmeka 48 asaleko kanda bange mulaba obuswavu obwavu mpologoma kyobulaba nkubiriza abavubuka tukole era baganda bange abasiraamu naddala bayimamu b'emizikiti omuntu bw'ajja nga muvubuka bano abakubakuba emiranga musooke mumuzza ebbali bw'aba ddala talina kizibu nga temutegedde nti kizibu temumuwa oyo mumulemaza olwo abantu abagufuula omulimu ogw'okusabiriza nagenda ng'atambula emizikiti alimba banzija ebusoga bandeese n'okunkozesa eyandeese yanziruseeko ne mashini yange n'alimba nasonza okugenda okukola wano we bandeese nga balunda mbizi naye nga bondaba mu busiraamu bwange ashhadu an la ilaha illallah sobola nakulunda mbizi oyo ne bamusondera n'avaawo aga nti bamutwala essingo kyokka ate n'omusanga ng'ali mpigi n'oga singo n'empigi wavudde otya singa ate okubeera empigi okukubirayo omulanga kati abavuuka mubalabanga ye kategori gye batuuseemu temubayamba mubalemaza olwaleero kati baggulawo omulimu emizikiti egimu batya okugiyimiriramu kati bayimirira mu inbox z'abantu n'akaabira omw amaziga nnyamba sirina kyakulya nga bondaba booti
mbeeramu n'ekisa ekinyamba nakabira ebigambo by'obulumi kubanga ekigambo ky'okusindikira naddala omuntu ssente nga tomumanyi kirimu obuzibu oyinza osindikira omuyekera bagenda okunoonyereza nga essimu yo yaweereza omuntu oyo omukyamu gwe banoonya ekyo mukyegendereze nnyo kyakabenje abavubuka bakyambadde nnyo ne bakosa kakati mwe abagabagaba ssente nga mulaba abavubuka yayimirira yakuba emiranga musooke kwetegereza mutuufu oba si muki bw'aba si mutuufu temumuyamba kuba mumulemaza at least mugulire embazzi mumuge yingira ekiki ekibira oyagala kukola wano waliwo sitoowa gy'obeere wano oyagala kukola omuzikiti gulina omulimu siimula ebiyigo ofune n'omukisa ogusaala essala 5 oli ku muzikiti era ojja kulaba nga adduse oyo n'otegeera si muki tanoonya kukola ki kukola anoonya biki anoonya bibye baganda bange ekigambo albitwala kirina ebintu bibiri bitwala kwe kubeera nga ensi temuli mirimu bitwala kwe kubeera nga mulimu abavubuka bo tebaagala kukola ki kukola kya mirundi ebiri okubanga ensi mwe tuli temuli mirimu ebizibu ebivudde mu butaba mirimu mu nsi mbyogedde ne wabeerawo albitwala ng'abavubuka bennyini tebaagala kukola baagala byamangu banoonya bassuga mami babalabirire nemwekkata mu bikunta byabwe basuga mami abo oluusi bemuyingirira balina ebizibu byabwe ebiyitibwa ajja kutwala nga mashini kumenyeke n'omugongo kuba owoza kimu nze maama omukwano gwongulina asooka akuzze mu mukwano nga yakatuuka awaka tannaba nakunaaba naga baasi amala okunaaba ejjangu mu matumbi ajje muve ku bintu ebyo agali bwe naayogera bwentyo ate nga basuga mami bannimba otufiiriza otuggyako akatale kaffe sibajjaako katale naye mbagamba muleme kunoonya abakyala nti mmwe mwagala babakole ki babawase nammwe mbeeremu n'ekisa abakazi oli wa myaka 48 oyagala omuvubuka wa myaka 2 mutabaniwo bwe temuswalako at least ate nno nabbi tukisoma bubi tugamba nti nabbi simanyi Adija yalina emyaka 4 nga nabbi wa 25 kikyamu nabbi yali wa 2 nga Adija 28 manya 25 kwa 2 mweki mu 8 so sana enjawulo ya myaka 3 so sinti ana nga bwe twajja tukikwata 25 galina 28 ni waliwo omuntu gw'olabira ddala nga difference weri ali ku muzzukulu we yennyini gwe yeebaka naye katoyina amuna kisa oli myaka 48 oyingira 5 oyagala muvubuka wa 27 oyo oteekeddwa okuba nga wamuzaala dda mutabani wo awedde emiki awedde emirimu baganda bange ekigambo ekyo abavubuka mukyagadde nnyo naye kijja basuula awaki awabi kijja basuula awabi mu mbeera ez'obuntu sikyogedde mu mbeera yakulamula nti kiri haramu mu shariya nti kiriko obujulizi naye mu mbeera ez'obuki ez'obuntu tekikola ki tekimakinga songa endala ebizibu ebyeŋŋanza abavubuka asuwaru shania ebifaananyi eby'obukaba bavubuka twagala nnyo okulaba firimu twagala nnyo okulaba zi blue movie twagala nnyo okusaasaanya ebikolwa ebifaananyi ebibi pornography kizibu kinene nnyo kyekisudde n'abaana abato mu kulya ebisiyaga wano njagala okulabulira naddala akabenje akali mu nsonga eyo ku sayidi ey'abazadde bw'oba oyagala omwana wo bamugambe ebigambo by'obuseegu mulekere essimu era muwe essimu bw'oba oyagala omwana wo batandika omukwana bamugambe ebigambo by'obuseegu muwe eki simu ojja kuba okoze omulimu munene
eri omwana wo bw'oba ky'omwagaliza. Kati abaana balabirako ebifaananyi by'obuseegu. Mumanyi simu zaffe ensi yatusemberera eri wano. Bw'oyagala okulaba abeegatta bali wano. Bw'oyagala okulaba obuweerere bw'aba Nigeria buli wano. Bw'oyagala obw'aba Senegal buli wano. Obw'aba Filipiini, obw'Abawalabu, obw'Abazungu, obw'Omuganda ali ekatwe, bwonna buli wano. Buli buseegu bwonna buli wano bwasembera. Global village. Ensi yafuuka kiki? Kyalo eri wamu. Kati essimu eno mu bimu ebikyasinza okusoomooza abavubuka, assuwaru shania, pornography, bifaananyi by'obukaba. Abamu abavubuka mulwana mukimanyi bulungi, mukwana abaana abawala ne muboogereza ne mubasaba ebitundu byabwe ebyekyama. Mpeerezaako sooka endabeko. Naddala abo abaana abali ebweru simanyi oba budde bwe balina obuwanvu oba okweyambula kibanguyira oba ebitundu byabwe bwe byakujaajamyizibwa. I don't know. Ebyo bisinga kubeeramu abo abali ebweru. Muvubuka ali wano amwogereza, amutadde mu mukwano, ayiiseyiise n'amugamba mpeerezaako ndabeko. Agwe genda mu kinaabiro ng'onaaba ompeereze. Ne yeekwata n'aweereza. La ilaha, gw'oweereza omumanyi. Mukwano gufa. Bwe gunaafa n'akusaasaanya n'akutimba nga balaba muwala wa gundi gwe bamanyi. Teri yabeera ku Facebook okwo ne bamulaba nga teri yatamumanyi. Either ba obbi be bamulaba ba obbi. Either ku kyalo nti ono siye mwana wa Sekamatte, ono siye mwana wa Kulumba, ono siye mwana wa gundi. Bonna batulaba. Olinaga oyo omuwala mumanyi. N'amaka wazaalibwa mukola ki? Mumanyi. Kati assuwaru shania, ebifaananyi by'obukaba. Allah atukubiriza okubika amaki? Amaaso. Allah agenda tubuuza ku bino. Era bw'oba oli wano nga toli myaka gya buvubuka ng'okyesibe mu bino okulaba ebifaananyi by'obuseegu, gwate weekaabireko, olabye nnyo. Bakusanga otaddeko ne galubindi era oyagala okole ki? Olabe. La ilaha illallah. Mu myaka egyo n'amaaso tegakyalaba emmunye zaakaddiwa era otaddeko galubindi obikkula. Kiki kino? N'onyumirwa. Mungu atutaase. Mungu atukole ki? Atutaase. Kale assuwaru shania, ebifaananyi ebyobuki? Ebyobukaba. Kyenjagala okusembyayo olwaleero, akhdhul ilmu, mu bizibu abavubuka bye balina, akhdhul ilmu fi ghayri masadirihi wa ahlihi. Abavubuka okunoonya irimu nga tebagijja ku ssoosi yaayo ne bannyini baayo. Kikyentegeeza? Abavubuka bangi batuula mu irimu naye nga tebagijja ku ssoosi yaayo. Ssoosi ya irimu ki? Al-Qur'ani wa Sunna, aqwalu sahaba. Bannyini abatali bannyiniyo be baki? Tugenda ne tutuula mu irimu oluusi nga bwe tusomako bashiya ne batutwala mu buki? Mu bushiya. Abamu bakhawariji ne batujjuza okukaafuwaza buli musiraamu. Oyo mukendeevu, oyo mukaafi. Ne batuteeka mu bikolwa eby'abakhawariji. Bannaluki? Bannalukalala. Ne batujjuza irimu eyo. Tola abantu bebagendanga ku irimu wali bayitangawo baki? Simanyi omusajja waawo, simanyi mbu yakola ezambi n'ayagala yennyini yeesala akagalo mu maaso g'abantu. Busaafi abo. Olwo omuvubuka ojja ogendeyo nnyo, ojja ogendeyo olabe irimu nga ngenda kukola ki? Naga waliwo irimu.
niye gira akagalo mu bantu basobole okukola tawuba yebonereza. Kati abavubuka bafuna irimu ebajjuza ebateeka ku imaani ate nga tebalina irimu, ne basoma ku bakhawariji ababapika abamulaga oyo mukaafu, ne bakaafuwaza okaafuwaza mukimanyi wano olwaleero kati kingi naddala ku mulembe gwe tuliko oyo mukafiiri. Kiki ekireeta ekyo? Kubanga abavubuka bafuna irimu nga tebagijje ku soosi yaayo, nga tebagijje ku bannannyini yaayo, ne babula ne bakaafuwaza. Sitegeeza nti okukaafuwaza tekiriyo mu Busiraamu, gyekiri naye bishuruutin wa dawaabit, nga waliwo conditions, waliwo emitendera mwekiyita. Ani akaafuwaza? Si buli kintu, si buli asanze, si buli akwata omuzindaalo yukafiru nti alina kaafuwaza. Naye kireetedde abavubuka n'okubeera ng'oluusi babasendasenda ne babatwala mu bikolwa ebibi, kufuna irimu nga tetugijje ku soosi. Soosi ya irimu ki? Al-Qur'an. Allah agamba ki? As-sunna. Sunna za nabbi zigamba ki? N'okugijja kwabo bennyini bannyini irimu ddala, nga tetugijja ku bakhawariji, tetugijja ku bashiya. Mumanyi bulungi abantu bangi tashayyalu, waliwo n'abavubuka twasaalanga nabo wano ono naddala kwalidina, ne bagenda mu bushiya era gye bali babbinkirayo banene baayo. Kyenjogera nkirinako obujulizi, nga n'omu twasomako naye ejjinja namusanganga nnyo wano, naye ekyavaamu n'agenda nga asoma ku bashiya, asoma ku bashiya hatta tashayyaa, paka lwayingira mu bushiya n'abugweramu era munene. Abamu bagenze mu bakhawariji ne babapika, ne balagira okufuluma ku bakulembeze okubeewaggulako, ne babalagira okukaafuwaza buli muntu, era ne babalaga nti e Kampala awo we muli tewaliiwo musiraamu. Ayinza neewuunya nnyo abavubuka, mu byensinga okubeewuunyako omuvubuka agenda najjuza abantu nabaga wano tewali musiraamu, mukime swala tusaale. Aye n'ogamba amagezi goono agambye tewali baki, ate baayagala okusaaza, ate asaaza baki abatali baki? Agenda n'atuna wano e Kampala tewali musiraamu, tewali musiraamu, mukimene swala tusaale. Otusaaza baki? Atali musiraamu asaala. Obwe bujego obuwedde emirimu. Kakati mu bizibu ebiri mu bavubuka bambi ebiba challenginga kwe kujja irimu nga tetugijja ku soosi yaayo. Tuyinze ku bakhawariji ne batujjuza, ne batutomeza, ne batwala mu bikolwa ebibi, ne batukaafuwaziza buli musiraamu, ntegerekisi, ne batulaga okwewaggula ku bakulembeze ab'obusiraamu, so nga ebyo byonna bikontana ne manehaji entuufu. Era ebyo ebizibu olwaleero ebiri mu bavubuka, irimu tugijje nga tetugijja ku masdaru min masadirihi. Irimu tulina kugijja mu Qur'ani ne Sunna, nga abaatukulembera we baategeera ne tubeekwatako. Temufuuka bannalukalala mu irimu na kukaafuwaza abantu, naddala abavubuka mu buguma mangu, ne mujjula ate ne mujjulira ku butakola ki? Teriiyo kibi nga muvubuka kujjulira ku butamanya. Teriiyo kibi nga muvubuka kujjula nga ajjulira ku butamanya, ku jahalin, butamanya. Mungu abadde abawadde chance abavubuka ne muwangaalira ku mulembe oguliko irimu, ng'era irimu mujagala, naye abo bennyini ate ababasomesa irimu babakotogedde ne batabayigiriza mpisa, so nga empisa ze zikulembera. Irimu etaliimu mpisa terina bibala. Ebyo ebimu ebichallenginze nnyo abavubuka, kufuna irimu nga tebagijje ku soosi, aye ne bafuna irimu etaliimu ki? Mpisa. Irimu yonna ebeeramu empisa. Irimu yonna erina okubeeramu empisa, empisa ze zikulembera.
kati ebyo ebizibu ebichallenging abavubuka n'ebirala byesoogeddeko naye olw'okusinziira ku budde nsuubira nti madhakarutuhu kifaaya byenjogedde bisobola okubamala olunaku olwolwaleero atulindirire omulundi ogujja mbuzaayo entuula nga 2 ku musomo guno ngufundikira ate mbawe solution muvubuka akoze atya okubeerawo okuva mu bino byonna bye tuzze twogera bami mbeera abavubuka ab'omugaso omuvubuka bw'ataguruumingibwa kumuguruuminga atta biseera bye byamuki byamaaso naye kati kumwe abafaanana bwe mutyo bwe tubatunuulira bwe tuli batuvuddewo ani alibeera mufuti ku nneeyisa eyo gye mweyisaamu n'empisa ezo ze mulina n'okukandula kwe mukandulamu abantu ani aliyimiranga ddala agenda kuzimba society ya busiraamu irimu erina okuba n'empisa irimu erina okubaamu obukakkamu ate irimu erina okubeera nga atwegendereza kyoyogera waliwo abaakulembera ne bakyogera oba otudde mu nnyumba yo n'oloota buloosi imaani n'erinnya ntegerekisi n'olwensonga eyo mbakubiriza okweyisa obuki obulungi mu society mweyise bulungi ku social media si buli ekijja ekibeerawo mu ggwanga nti gwe olina okyogerako ekyo mukijjeemu waliwo ekintu nga bw'oba tokyogeddeeko obusiraamu tebusalwa nga ne bw'oba tokyogeddeeko tolina kyofiirwa ku ddiini yo ntegerekisi ekyo n'okireka nekikola ki tekigenda naye mu buli ekijja naye ekitatukwatako ng'abasiraamu nga ne bw'oba tokyogeddeeko ng'osirise obusiraamu tebusalwa tebukakkanyizibwa wabula ne twezaalira emitawaana emiyitirivu n'olwensonga eyo tubeere n'empisa mu society ne ku social media ekyo nkibakuutira abavubuka mubeere n'empisa mu society mumuwangaalira mubeere n'empisa ku social media ewasuya gye mbalekedde ekiro ky'olwaleero otherwise bwe munaasiiwuuka empisa mu society ne musiiwuuka empisa ne ku social media temulina we mugenda kulaga wonna musobolewo mukuume empisa lakad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana mulina ekyokulabirako ekirungi kya nabbi sallallahu alaihi wasallam naye mulina ebintu bingi bye mugunjuddewo nnyo bibi ng'ekibizadde social media please ayagala okutuuka eri allah nga allah akusiimye baako byoleka nga tebikosa busiraamu bitakosa busiraamu bikole ki birekeko obeere seeka kyolaba nga tekikosa busiraamu nga tokyogeddeeko kireke tekikosa ddiini yo kireke ate ffe tuli nkoko njeru ojja kujjayo omutwe oyogere ku nsonga ate gweyo bagigejjese nnyo ofundikire ku makya nga droni zeza ku kini baganda bange twegendereze tukole ki twegendereze ebisobola okubeera nti nno bisobola tutuukako so saba allah subhanahu wa taala ffenna tuteekeko obukuumi bwe era atuwe obulungi atuwe n'okuganyulwa musomo guno kubanga nze ogwange bwakugezaako kubuulirira si abuulirira sinze omutuukirivu ennyo era abuulirira sinze nsingayo okuba n'empisa naye bingi bye tulaba ng'emize gikyase nnyo mbaki mu bavubuka ddala bw'oba otunuddemu ng'oyagala kuwasa lwaki oloza ku mwana gw'owasa gw'ogenda okuwasa gwe bagenda okugatta naye babagatta wiiki ejja ekimukulozaako kiki era naawe omwana omuwala ng'okakasa bagenda kukuwoowa omwezi ogujja ekikweyambuza bakulozeeko kiki kigambo kyokweyambulira nno omuntu seefe nga si kyangu simanyi gwe okiwewula kintu si kiki si kyangu kizito ataliyo nowemmamba kizito kinene kiki kinene allahu akbar mungu atukole ki atutaase atusaasire byebyo byenjagadde okubatuusaako mu kiseera kino era nga mbakubiriza nti tukole nnyo
tuteekemu amaanyi tubeereko bye tuleka mu nsi nga assets. Muntu omuvubuka bagenda ne bamugamba nti kola nnyo obeereko byoleka, naga ate byonna ne woobikola byakuleka kituufu, at least bireke, naye ng'ofudde tobyegombye. Bireke buki naye nga tobikoze eki, tobyegombye. Kuba tusooka kufa ndwadde ya kwegomba. At least bikola obirekewo. Abalibeera abasika bali bikola ki? Gundi alese bino kale yabikola n'ateekamu amaanyi, ye abirekewo naye ng'afudde tabikoze eki, tabyegombye. So tuteekemu amaanyi mu mbeera eyo. So saba Allah ffenna tusinkanye mu jjanaayi firdawsi era tufuulire jjananga buddiro bwaffe. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar.